Ikorero katayirwa President Museveni omwaka gw'2022 mu kwezi kwa 12 kandi Minisita Musonero nawe arikireho okureba emirimo yaryo. Olwaleero nebaza Mukama nti nfunye omukisa nenzija wano okwerabirako nze kennyini entunga bwe biri naye ate mbadde nzize kubanga mbadde mpulira nti waliwo olugambo nti Musonero tawagira ki factory eno bannange naddala abantu b'entungamu n'abantu mwena Abannayuganda tukyabulimba kubanga singa sigiwagira ekisooka nga saafuba nnyo okulaba nti balina ssente nti tubafunira ssente era factory eno y'ekitongole kyokka y'ekintu ku project ezasooka okufuna ssente mu science ku mwaka guno nga sinaba kuwa n'abalala. Omulutairo rwa Minisita yahanangiriza abaturo okwejumbira mu buhingi n'oburiisa ngu harimu entaasya. Ate Katonda alina engeri gye yatukola nti ebitundu byaffe tusobola okulabirira, tusobola okulima ebibala ate ne tulunda. Kati bwe tuba nga tutabudde okulunda n'okulima ebibala kati obusa bw'ebyo bye tulunda oba busa bwa nte obw'embizi obw'enkoko ebintu ebyo bigimusa era bikola bulungi nnyo okuzzaamu ettaka lyaffe lizamu obulungi. Ekyokubanza eki project egi nekyo kuba nekora tukuja no kusoma konka kureka nije bakweta ngo varia different hakuja kuba nergamu ibintu bingi imwe abacyara amajita imibazi hakargamu bakabakora za chocolate bakabakora amana nebindi n'umwana gwo kubantu za ko exportinga ogu president arugamba okuja kuba gukarangire. And currently we have faced this project. We're looking at the structures first and then the external works will come later. But all this we look at it to be complete by the end of this year. At the moment we are at 75% in terms of the technology and the construction of the infrastructure. Bamomba hinju bomwana omucweke kibasimire gavumenti ahabwo kwongera omutinda ha mwana omwihanga. Okantira kusima gavumenti ya NRM abo kongera omutindo ha mwani bakarete sente nyamungi zimukoreba aha zarayongera omutindo ha mwani abo gukora mwebyo ebintu yahero mugwanikeje mugurebereje tunge sente nyingi kandi bajya ngo icyambo kirakutambire kikubanza ubututu already ebe y'omwana ayitugambira ya mutwaro gumwe n'inkumisha wija choma okasa bakumutwaro gumwe n'inkumisha. Amakuru aga gashakwa na Gudi Fatuma.